okutulugunyizibwa kw'abakozi mu nsi za Buwarabu tekukomangako, temulimba bantu, tekutandise butandisi, kwaliwo kuva dda ate era nga kukyagenda mu maaso. However, ng'abamu temubalaba nti bali mu tulugunyizibwa naye nga bangi nnyo abali mu mbeera embi. Kyova olaba twabagamba nga temunnaba kuzzaako mukono ku ndagaano ekkiriza abakozi okuddamu okugenda okukolera anywhere including Jordan, musooke mu making sure nti nno mumaze obbateekesaako omukono ku ndagaano egamba nti any damage caused on a worker waliwo kye tuyita compensation, era mu ekyo nga mumaze okukkiriziganyira ku muwendo oguyina okuteebwawo. Bano abantu batya nnyo okuspendinga ssente mu bintu ebitali makulu, era ne tubagamba nti nno etteeka libeere nga likola for both sides, eri omukozi teekako n'omuntu gwakolera. Naye look at Nakawooya right now, omuntu eyagenda nga mulamu talina damage anywhere, bamukomezaawo alina damage without any explanation, without any pregnant explanation and without questions from our government. Okubuuza twabawa omuntu omulamu lwaki akomyewo mu mbeera eno ey'obuteetegeerera nga tasobola na kwesapootinga, kyekiri kye twabatunuzaamu. Ne tubagamba nti nno bwe mutajjeewo ebyo binyigiriza bankuba kyeyo ebinyigiriza abakozi tewagenda kubaawo nsonga yakuzzaako mukono. Era ne tubagamba okulongoosa omulimu musooke mulongoose ebyo ebinyiga abakozi, era mumanye bibanyiga batya, to what extent, era tulina kukola ki. Era ne tubagamba okulondoola abakozi kigenda kubanga kinene nnyo, kigenda kuyambako nti omwana amanya nkoledde mu nnyumba bweki ne bweti, naye waliwo abantu abamanyi nti be baliwo, nti waliwo ekitongole this they know nkolera mwene ennyumba, mukama wange amanya gegegano, ennamba ye yeeno, house number yeeno, nga if anything happens ng'ekitongole ekyo kisobola okuyimuka ne kijja ne kituuka ku nnyumba omwana oyo waakolera, ekintu ekyo ne tukibasaba ne mugaana okuba nga mukitereeza. Kati we mubanga mugaanye okukitereeza, ebintu nga bino tebigenda kuggwaawo. Abaana b'abendi bagenda kubanga battibwa, abaana b'abendi bajja kozesebwa nga tebasasula, abaana b'abendi bagenda kubazaalangamu abaana nga babakanyuga eri, abaana b'abendi bagenda kubattanga, ensigo bagenda kuzibajjangamu babeere nga tebabawa na explanation emala kikyatuukawo. Amugyemu ebintu by'omunda, abitunze, amukutte, amuzizza, amukuwadde nga takuwadde yadde obujjanjabe, takuwadde yadde sente ezitandikibwako. Ate nga jjukira bwe baba abaana banino basayininga contract, waliwo abantu betuyita ba key witnesses, era nga those key witnesses are representable, ate nga bali responsible ku kyonna ekituuka ku mukozi. Tutegeeza ki? Companies bw'abaana bano bwe baba basayininga contract, companies zibeerawo, abantu baabo babeerawo nga bamaama bataata abategeera nti nno omwana ono agenzewe eno gundi ne bwete. Ate ne kino nkigamba mmwe mwenna abakozi bannange, don't be deceived by these people's masks that they wear. Don't be deceived by these people's masks that they do wear. Abantu baneno tebatwagalangako era tebali kwagala okukutwala n'olambula emaka. For them it's a cheap thing. Kiribanga kukwata mazzi kugayiwa mu kisero, agenda kukolera everything for the short period of time, naye nga abala something bigger than that, nti agenda kusanyusa akaseera lwansonga akimanya akaseera kana kusanyusizaamu ogenda kubanga omwewadde, ogenda muwa trust nga everything kyakugamba obeera ng'okkiriza. Wano ne tubagamba nti an open eye for yourself. Buli kintu kyonna ekijja soko okyekenenye nga gwe omukozi ogenda meka report that incident. Company jukubire mukama wanga antwala maka, abaganda bobo nabo nabagamba, abewa mwebo nabo bagambe, atera ask permission mukama wo mulage nti oyina abantu abakufuga back home, ontwala maka kankubira abewa femba gambe. Ne tubagamba nti don't take unnecessary medications that you don't know. Nga tonna twala kenenda n'erimu first question, but doctors question your boss. Nga tonna teka ko mukono gonna ku lupapula lwonna, question them, why do I have to sign? Why do I have to sign? Give me an explanation. Ne tubagamba ebintu ebyo byonna naye bwe muteebereremu bannyinange
mugenda kuluzinga obulamu mwebereremu abantu bano mukimanye enti tebabaagala nga nange mwendi era tebali kwagala basekere on your own risk